Lukwago akoze okulabula ku musango gwa Besigye era munnange bw'atyo n'amutegeeza nti ekituufu kiri nti kuno kuluma gwa waggulu kubanga ebintu bikyuseemu abasajja bwe batyo bakiwanyise ku musango ogw'okulya mu nsi olukwe bwe babisindise mu kkooti enkulu. Saara looya Bireete naye alabudde Andrew Mwenda amwambalidde byennyima ku butambi oba audio obw'amaloboozi aliko kyabwogerako mukakasa nti buno si butuufu yadde n'akamu bugete bugesi. Ate Muhoozi ye akyawera nti yakyalina obuyinza mu UPDF abulina, poliisi abulina, kale kyayagala okukola ku Besigye asobola okukikola era ne mu court martial asobola okubeera nga amuzzaayo. Bannakenya bakyayongera okulabula Muhoozi era ku nsonga y'empisa bamugambye nti munnange weddeko, empisa nvundu nnyo. Munnange nga tukyasubscribinga eno bwe tusharinga emboozi zaffe mu kusubscribinga teweerabira okubeera ng'onyiga notification bell. Munnange Erias Lukwago alabudde Besigye nti yeetegekere ekintu kyonna munnange ekibi kisobola okubeera nga kigwawo kubanga nti omusango guno ogw'okulya mu nsi olukwe oba ogwa treason kulabika munnange gukutte ekkubo ezzibu ennyo ery'obulabe ennyo kubanga already kati bamugguddeko gwa treason kulya mu nsi lukwe nti eyo gye bagenze wazibu nnyo. Munnange tukimanyi bulungi nnyo nti legal team ekulemberwa Erias Lukwago mu kuwolereza Besigye oluvannyuma lwa Nakawa Chief Magistrates Court okubeera nga yamutadde ku musango gwa kulya mu nsi lukwe era nga guno kitegeeza guba guwulirwa High Court yokka. Kakati munnange Besigye ng'ali wamu ne mukwano gwe Obeid Lutale nkokosa ne Captain Dennis Ola. Besigye bamurimandinze paka na kuzungezi nga 7 mwezi ogwokusatu 2025 era nga olwo bitugenda okubeera nga ate tudda mu kooti naye ku musango guno gwe bamutaddeko ogw'okulya mu nsi olukwe ogwa treason muganda wange ekibonerezo kisobola okutuuka ne ku death penalty akalabba. Kakati munnange anti omusango guno ogwa treason okulya mu nsi olukwe musango munene nnyo, capital offense era nga jjukira nti bano olw'obunene bw'omusango tebabakkiriza na kubaako kye boogera nti oba beeyimirirwe era kooti bw'etyo omusango bwe bati babeera bagufuwadinga mu High Court era nga ba opposition supporters bonna bagamba nti eno sigino eraga nti gavumenti eyagala okukumira Besigye mu legal battle. Baagala kugamba bamukalubirize mu nsonga za buli kimu okusinziira ku Erias Lukwago era nga ono yakulira balooya abawuliriza Dr. Kizza Besigye agamba nti legal situation erabika efuuse enzibu nnyo mu nsonga z'ebyamateeka. Kireka munnange kakati bifuuse more complicated okusinga munnange bwe baasooka okubeera nga babirowooza. Agamba nti client we alina okubeera nga yeetegekera ekiyinza okuva mu nsonga eno nga kiyinza okubeera nga kibi. Erias Lukwago bw'atyo era nga alabula nti newankubadde Supreme Court yasalawo mu okusalawo kwa Supreme Court kwali kugendereddwamu kakasa nti wabaawo fair political processes naye okusinziira ku mbeera eriwo mu nsonga y'omusango gwa Besigye kirabika emisanvu gyongedde okubeera nga gisuulibwa oba obstacles zongedde okubeera nga ziteekebwawo
okulaba nga balemesa Besigye okubeera nga afuna fair trial. Mu nkola ey'obutaagala kumala budde, Bannayuganda bakambwe nnyo ku nsonga eno, era omu ku balwanyizi b'eddembe ly'obuntu Sarah Bireete nga looya omugundiivu avuddeyo n'ayambalira Andrew Mwenda nti Bannayuganda bakoowa bisitoore ebyo, era omuntu yandivuddeyo n'annyonnyola Andrew Mwenda nti Bannayuganda tebaagala bisitoore, tetwagala kutunnyonnyola, tetwagala kubeera nga munnyonnyola. Bwe muba mulina obukakafu nti Besigye yali apulaninga kutta Museveni, yali apulootinga kutta Museveni, muleete obukakafu mu kkooti, muvaawo mu kunnyonnyola abantu, mulina obukakafu ate munnyonnyola, mubusiiga akazigo, mubuleete mu kkooti. Tewali kudda ku zi TV, ku zi radio oyogerera obujulizi bwe mwasaasanya edda mu bantu nti muwulira. Kakati ate era munnange ku nsonga eno, by the way, Winnie Byanyima yabaddeko kyakyogerako era nge agamba nti obutambi obwo bwe mulaba bwe bagamba nti maloboozi ga Dr. Kizza Besigye nti ago amaloboozi bageditinga kugamba okulaba oba okulabisanga Besigye eyali ayogera ku Museveni nti apulooninga kutta Museveni. Kino ekintu yali Tamale Mirundi omugenzi yakyogerako, eyatukakasa nti amaloboozi ge bageditinganga ne bagawa Museveni ne bamugamba nti owulira Mirundi bw'ayogedde. Kakati Winnie Byanyima agamba nti bino biwanvu ebyobukakafu bwe balina, yensonga lwaki okiraba nti baagala okusooka okubwogerera ebyo mubwogerere, naye gano amaloboozi ga Besigye agamu bageditinga bweditinzi okufaanaganako nga agaali googera ku Museveni, kubanga jjukira nti ebigambo byonna ebyo Besigye azze abyogerako. Kati kyangu okukwata kino n'okiteeka eno nakiri n'okiteeka eri. Waliwo yadde abuuza nti nno Byanyima yatugambye okutubuulira source, oli yakoze omutuga amawulire ng'agamba nti source ez'obu leaked audios, nga Byanyima agamba nti alina source yaabo. Katuli ng'abuuza kati nga source togitubuulire, naye kyataategedde nti source ey'okubeera nti nno baabufuna obumu nga maloboozi ga Besigye ate ne bajja ne bagatematema nga bageditinga, kwegamba ekigambo ekyali badde kisembayo ne bakisoosa, ekyali badde mu makkati ne bakisembyayo mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Era byonna tujja kwongera okubeera nga tubitegeera, kubanga kino Tamale Mirundi yakyogerako nti baali bamukyayisizza Museveni, era yamala kumusisinkana n'amugamba nti munnange nze obutambi obutuufu buno kati baakwata ebigambo nga bagenda babitematemamu. Kakati ate era munnange bino byonna mu kubeera nga tubitunuulira tulabira ddala nga obunkenke bweyongera, kubanga ye Muhoozi sayidi eri ate tabaweeza kubanga ye ategeezezza n'agamba nti yakontrolinga UPDF wamu ne poliisi. Kati Besigye mmwe mulowooza tusobola okumuzzaayo mu court martial? Bajjukidde emabegako yatugamba nti yateekawo okulonda, mulonde tumutte oba tumuteke kalabba, oba abawagira mukole muti, abatawagira mukole muti. Kwegamba ali mu ggwanga nga bw'onoogamba nti ali mu gavumenti eya Museveni, oba bamukwasa amagye oba kyonna ekifo kyonna kyalimu, nga afaanaganako ng'omwana omuto ali mu nnyumba ya kitaawe nga bamugulidde ebimotoka azannyisa na bino akola bw'ati nga biddole abikuulako emitwe bw'atyo. Kwegamba statement gye yakoze bw'eti bwefaanaganako. Kakati Muhoozi ono gwe twogerako nti ng'ali awo mu kapasite ye eya Chief of Defence Forces nga bwe baakimuwa, era nga ali mu mikono gya kitaawe era nga basaavinga mu offices, bagamba nti obuyinza buva eno, obudde bwasala dda buli awo, waliwo afuga. Ekintu kye baakyogeranga, naye kati ngenda nkikakasa nti already Museveni ebintu bingi nnyo byatasalawo nga waliwo akola ki, asalawo. Ate Muhoozi yatugambako titeri kintu kigwawo wano nga tamanyi, buli kimu kitegeeza akimanyako, mujjukira bulungi nnyo. Kakati munnange ono ayitiridde okuteeka obubaka obubeerera ddala ku mutimbagano, era munatusonyiwa kumpi buli mboozi gye twogera kuyinza okubaamu ndowooza ebintu bya Muhoozi, naye ate nga tulina okubeera nga tubimanya, kubanga waliwo omusajja omu yalina mwannyina, nga mwannyina mulalu, naye nga si mulalu oli akuba amanyinja.
naye nga mulalu era bakizula oluvannyuma nti yali mulalu ng'era byakola byali bya kiralu naye ng'ali mu kampani yali ya mmwanyi nga bakuba mmwanyi naye ng'akyankalanyiza buli kimu naye oli nga mwannyina amwagala nnyo sisita we naye ng'akyankalanyiza buli kimu okusaga abalina okweriga n'abakozi ebigu kakati muganda wange omuntu wa Luganda bamutadde mu kifo ng'ekyo eky'amaanyi kitegeeza nti kakati tagambwako ate oli taata kati ng'oli nti yali mwannyina bwe bityo kati ensi kitegeeza tekigijjako kubeera nti already sisitimu etambula bamutadde mu sisitimu y'eggwanga etambula kakati byayogera kitegeeza nti tetusobola bibuusa maaso ng'abantu bwe bagamba nti mubyesonyiwe ebyo mubireke tebikola makulu bikola amakulu kubanga muganda wange kakati munnange nti okutiisatiisa kwa Muhoozi nti kuviira ddala mu kutiisatiisa bana b'ebufuzi abali ku opposition n'atuuka n'okubeera kakati ate bw'ati ayingiridde okugula mu ttiimu ezimu ku z'Ebulaaya ez'Obulaaya zemumanyi Manchester United yeesimbyemu mubateekeko visit Uganda nga bw'olaba kali ka visit Rwanda naye simanyi nti oba Rwanda Arsenal yagula Rwanda yagula Arsenal oba just baawayo bubisente ne bateekako ku mujoozi gwabwe enkyanga oyinza obutakisangako naye kati ye Muhoozi agamba ayagala kugula eyo mpanga mbu Uganda erina sente ezimala okugula ttiimu eyo so sente etyo oba zisobola okuzimba amasomero oba amalwaliro oba ki naye sente ezo naye waliwo pulaani gye yali alina ey'okugira ebibumbe biteeka yaga nti ekibumbe kya kitaawe ekibumbe kya Rwejema ekya Kagame nti buli tawuni ey'amaanyi bagende nga babiteekamu oba eyo pulaani yagikomyawa naye nayo ndowooza egenda kujja mu maaso awo kakati munnange yabuvuddeko Muhoozi mu bimu ku bye yayogedde yabadde atiisatiisa aba National Unity Platform ng'agamba nti okuva ne leero okweyongerayo omuntu yenna n'asangibwa ng'ayambadde yunifoomu eya NUP oyo waakuttibwa ewatali kubuuza kwonna era muganda wange ensi neewaawaala nga bulijjo ate era babadde babatta nga bulijjo babadde nga bajja babatta kakati munnange nga bwe nakutegezezaako emabega lwakuba nti kinazudde nti obedda mu kifo okubagamba nti CID boss oba akulira CID ate obedda mbagamba CMI naye nga obumu ku bubaka era bwe nabawaddeko edda emabega kaawo kugamba ndi mu correcting oba ensobi gye nakoze Tom Magambo akulira CID naye ate obedda mu kwogera kwange nga njogera CMI oyo naye ng'ayagala akwatibwe era ng'ensonga gy'awa ndi kubanga agenda n'akwata abantu ne yeefuula nti taata we yamulagidde kakati naye yettaani ye okubeera ng'akwatibwa Muhoozi yayogera kati era Muhoozi jjukira nti yabadde atutegeezezza nti ono Kizza Besigye essaawa yonna asobola okuddizibwa mu kooti martial asobola okuddizibwa mu kooti y'amagye kubanga ye yakulira yali mu kontrol y'amagye ate ne poliisi amagye abakulira ye komanda oba ye CDF kakati era awo yasinzidde okubeera nga ate era akukisayizinga byanyima jjukira yagambye nti yayogedde ku bigambo by'okubeera nti Winnie Byanyima alimba yakyankalanya famire yaabwe n'amaliriza simanya nga kitaawe amugobye olwokubanga yali mukyala mukyankalamu bwe yamugoba bugobi bw'atyo naye Winnie Byanyima yabadde akakasa nti yalanga okulaba Museveni nga ye Winnie Byanyima wa myaka 3 kitegeeza nti bw'okwata emyaka gya Winnie Byanyima n'osalawoko egya Museveni nti oba ne Museveni bwe yasesenkanira abo oba abazaala Muhoozi n'abo baali nabo kati nti olabira ddala nti ate ono bo baali baalabagana dda kati teri amanyi nga bumanyi abavubuka nti oba baali bemakulamakula eyo byonna tetubimanyi kati tubirinze mu katabo ka Winnie Byanyima tukakase nti ani first lady owaddala wakati nze gyenkituwala ani first lady nejjukira abagamba nti waliwo amawulire emabegako eyo nali nkyasoma empulira nti waliwo ekiwanga makkati awo kati Winnie Byanyima ne Museveni naye si kakasa
naye kale nakiwulirako nga nkyasoma mu katebe katuli kyeyi bayira bo bayali abyogerako nali nkyasoma ekyali mwana muto nga bakantuma awo kujja wange nga nenkamugulira n'abisoma naye nga mpisaayisaamuko bwetyo naye munnange Muhoozi yashiftinze focus ye najja kati ayingiridde ebyemipiira naye ng'agamba ati asikuwagira Uganda Cranes wabula agamba nti Uganda yali badde egula ttiimu ya Bungereza mbwe Uganda yali badde egula ttiimu ya Bungereza lwaki Uganda tewagira Villa oba ttiimu endala yonna liigi ya Uganda neefuuka eyakabi liigi eya Africa oba neefuuka eyakabi ndowooza olaba obuzibu bwe tulina boogera ku bali b'ebisiyaga ate beba beekulubeesezaako Muhoozi yagamba nti bano bagira batwensira ebinga ebbanga balina osasula ssente bwe ziti kati ttiimu zaabwe ze bazimba ate zeyeekulubeesezaako kakati yagambye nti Uganda erina ssente eziwererako ddala era nti esobola okugula ttiimu ya Bungereza eno oba ttiimu yonna eya Bungereza kati bannayuganda balina kwogera bwogezi nti eno gye twagala era ssente mmeka n'agamba nti ye Manchester United egula ssente mmeka agigule kubanga Uganda erina ssente ezimala okubeera nga waliwo Michael Ezra oba bamuyitanga Michael Ezra bwe baseerabidde omugagga kugamba gwenza okutwalirwa omumansi wa ssente sinjaga nti omugagga naye omumansi wa ssente yaliwooko Michael Ezra gwe butwalire mu kikange kya Brian White naye yagezaako okugula oba Leeds United bwe baseerabidde naye byaliwo dda kati Muhoozi naye wuuyo aloota ogula Manchester United akasente kaawulira bakalina bw'agamba Uganda gwe mulowooza nti Uganda agamba akasente tukalina ffe nga ffe aba Museveni family tukalina baagala gula Manchester United kakati mukutugamba nti Uganda erina ssente ezimala kyaleetedde abantu okubeera nga bagamba bwe tuba akasente tuzina ezimala ate kijja kitokubanga enguudo mbi malalo temuli ddagala abaana baffe basomera wansi wa miti ye lwaki tetukulaakulanya gundi ezaffe zino kirabu ezaffe naffe liigi yaffe neefuuka yakabi kati mbagala tugule Manchester United tuwandiikeko mbu visit Uganda nga visit Rwanda bwe kiri ku Arsenal kakati munnange era Muhoozi mu bubaka obumu era yawulikikiddwako okubusoma nga ayogera agamba nti abo bonna abakoze ebikolobero mu buvanjuba oba Democratic Republic of Congo oba Eastern Democratic Republic of Congo bw'atyo bagamba nti bonna balina kuteekebwa ku kalabba kutugibwa ng'abantu bonna balaba oba mu public era nga ne kamera zikoze eki ziraba nti babakwate babatuge babatte abakola ebikolobero eyo mu Democratic Republic of Congo naye ejjukira nakugamba nti wano waliwo obuzibu bw'amaanyi kubanga ate era nalabyeko nga UPDF eraga tesobola kulumbagana ki M23 awo tugenda kuba tubitunuulira bwe tuba tufunye obudde tugenda mu mboozi eya Congo kakati yalagidde aba commanders bwe okubeera nga batandika okubeera nga bazingako ba suspects babazingeko mu ggwanga erya DRC era yekyayagala yali badde ndowooza ngoba kubatuga ku kalabbo oba firing squad bwebitonga bwolaba Tshisekedi bwe yakola abavubuka bali ensi yonna neewaawaala kakati olwo munnange eyo nga tuvuddeyo saagala kuwanva ennyo mboozi yaffe ndowooza tumalirize n'okulabula era eri Muhoozi ono kubanga bamugambye nti respect your mother bigambo byavudde mu munnakenya lawyer era bw'atyo yamugambye nti wali badde munnange weddako ku ngeri gy'oyisaamu amaaso mukyala Dr. Kizza Besigye ate oyo maama wo muganda wange kakati ono munaasi wa Kenya era nga lawyer yaliko president wa Law Society ey'e Kenya era nga ye Nelson Havi mu statement eyabadde entonotono yamugambye respect your mother
respect your mother. Teyagadde kitematema nti oba simanya ki ate yamugambye nti respect your mother, kubanga ono butereevu abeera maama wa Muhoozi. Ate bwe tugenda ku background ye abeera ddala maama we, kubanga obuulya be bamutegeerera ddala nti yalina ne bwino asingawo obungi ennyo ku nsonga ezo. Kale kwegamba yamugambye respect your mother. Muhoozi ayogedde ebintu bingi nnyo obaolyawo ebisasamaza abantu be bagamba nti mwali badde temubiwa amakulu, naye ng'era nkiddamu kubagamba nti tewali nsonga yonna gwe gyoyinza kugamba nti nafu kati ku muntu nga Museveni ali mu kifo ekyo, ku muntu nga Muhoozi ali mu kifo ekyo nga emmundu zonna yazirina, kati kyonna kyaba ayogedde. Newankubadde batugamba nti ate omukutu gwe baagwa hakinga baakola batya, kale biki, naye tewaliiwo kubuusabuusa, kubanga still abantu be bamu ate bagamba nti omukutu gwe baagubba, ate era be bawagira buli kimu kye bateekako, ng'era bagamba nti je n'ayogedde. Kale akwegamba tulina kusabira ggwanga lyattu Uganda, kubanga endowooza za Muhoozi mwe temulowooza nti aba aloota. Bagamba omutabivu tabaagambwa.